Maama Fiina abatabukidde ate ye Charles wa Asiya mukwano gakyali maziga meerere nnyo. Bobi Wine bambi akimukoledde n'amalala mangi ng'ayina maasawo Calvin Kalanja ate atabukidde ba blogger mukwano naye nga kitalo nnyo ekya Asiya. Ngenda bambi kutusaako maasawo naye nga sinnabakwongerayo. Nkwebaza gweno omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG ti mukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga n'abatanaba kusubscribinga darling beera ngu subscribingako na ku notification bell tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasuka ozifuna naye nga seerabidde ababiva organic ono ng'akozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba teye hajati kaloddo onaakulombera eddwa byonna ebikutte ne bikola ki ne bitaamu nange nno anti olunaku lw'eggulo pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu ate yasabye family Charles babeere nga bamutwalako wali ku theatre lwansonga abadde amanyikiddwa abantu bangi era baagala bamusiibulire mu kitiibwa eky'amaanyi era nga baserebu abalala lwansonga abadde muntu w'abantu era nga aba Nuupu bayimiridde wamu ne family era nga okusingira ddala be bagenda okukola ku nteekateeka y'okutambuza omugenzi paka w'anaabeera ng'akoze ki ng'awummuddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera naye nga kitalo nnyo kitalo ddala era nga baba Nuupu yo sapooti bambi bagikoledde ddala naye tusaba essaawa eno bambi omukama atasobole okugumya Maama Asiya lwansonga akaseera kaalimu kazibu nnyo wamu ne banneyibabe abamulinaanidde naye ng'ate nkugyeyo okusaidiya Bobi Wine ate bo abatuuze bagamba mbu Asiya ate mbu yafudde butwa era ng'ejjo ne taata yakyogeddeko nti Asiya akoze ki yafudde butwa naye nga babumulisa wiiki nga 2 emabega Asiya kwe kulwalamu awo nnaku nga 3 ate n'akola ki n'afa naye ng'omuntu ng'oyo atalina musango ali innocent atalina na kyamanyi lwaki abantu mulina ettima eringi okuba nga ate osobola okuwa omwana wa muno obutwa ddala omuntu ng'oyo era ng'abantu abasinga bagambye nti libadde ku fitina nafutwa okusinziira mama we Maama Asiya ebirungi bye badde afunye ate kankutuuseeko wano amaloboozi male nkomewo afudde butwa ate mukazigizigi kitegeeza abasita abatamala galyalya lya wantu ababamwadde obutwa babadde bamulisa babadde naye tukuze naye gajanagama njagala onsibeyo enviri za 3 byebyo nno ate ye Maama Fiina hantu abantu abasinga bavudde ne bagamba mbu SB4 ye yaviiriddeko ate okufa kwa Asiya ate ng'ajjukira nti Asiya buli omu amutegereddeko SB4 wamu ne Maama Fiina lwansonga abantu bano ababiri bambi Asiya bamubeereddewo nnyo ate abantu abalala we batali era nga basaana okuba nga beebazibwa nnyo ddala naye essaawa eno mukwana ate mundu baakoze ki bazitunuza mu bo naye omukama ono ate yasinga okumanya amazima kankutuuseeko Maama Fiina ate male nkomewo n'amawulire amalala. Mutegedde Asiya ku mulembe gw'Esibifu. Mutegedde Asiya ku mulembe gwa Maama Fiina. Mutegedde Asiya ku bye tumukoledde. Naali ekamwokya neibanga mugagga teyasobola kimukolera. Ng'Asiya ayita buyisaawo n'asaba akawunga ne mukuba nti mulabe. Nefe twamusembeza netumuza ku bbereero netumufuula omwana. Maama Fiina bambi wamaffe tusiima nnyo empeerezaayo era nga tukwebaza byonna by'okoledde Asiya ate ye Charles bambi ate akyali mu nnaku nnyonnyo ddala ekyokuba nga yafiiriddwako mukwano gwe best friend we nga omanyi nti babadde babeera bonna era nga balina engeri gye bafunamu essanyu lyabwe kamukutuuseeko wano ng'ayogera teyongere. Kichingo nakuwadde. Brother woman, I feel very sadness because in my heart I cry obviously because I have lost my best friend Asiya baby called Babilia. Oh, So sorry. I feel in my heart when I crying because she was my best friend Asiya and Mlembe Babilia. So but let me praise the God to reach in heaven when God wishes. But for me
byebyo nno ate ebiri ewa Charles ate batuddako ene wa Calvin Kayanja ye agamba mbu ba bloggers ate mmwe mwasse omwana lwansonga omwana abadde yakava mu kulongoosebwa naye nga buli omu afuba okulaba ate ng'amutunuzaamu kamera bingi byayogedde omanyi ye tasiba zikweya naye mukwano ate kankulekere vidiyo yeeno obeere nga wekkanya buli kimu kyonna naye nga I sign out. Bulagajjavu bwammwe bwe bwassa Asiya toyinza kuŋŋamba omuntu ali mu critical condition omuntu eyakava okulongoosebwa akyaliko bawoololo n'abanoonya content bonna bali awo omuntu nga yakava okulongoosebwa abalwadde ffenna tubaddeko nabo mu malwaliro yeetaaga concentration omubiri guwummule omwana buli kaseera alaba mupya abamubuuzabuuza ebibuuzo bwe bamukolako interview ojja kuwona muntu kiddala ddala abeera mu mbeera bwetyo ne bamukkirizaako omuntu omulala okumusemberera nga si basawo namujjanjabi muntu kyabeera mu intensive care unit ne bamukkirizaako babbuloga ne bamukkirizaako bawooloolo buli muntu gwalaba maaso ge atandika sitole endala omubiri gwalemereddwa concentrate nga buli kaseera yeesika buli kaseera abuuza ono omuntu alina n'oxygen naye akyayogera kubanga mwogeza we bali awo bannange omulwadde afuna dikkadde akaconcentrating abeerekawo nga talaba kintu kirala asirikeko omubiri guwummule bweyiringe mwassa Asiya bino bigambo temujja kubitegeera naye naawe njagala ombuulire ddala muntu ki gwe basobola okulongoosa ekyenda naye ate muwaadi mwali ng'alina okuwummula mwate mwayeekakira ayogere n'abantu abalala baalaba abazze gundi ajja noonajja bannange ogenda kuwona ddala lwaki mujooga famire ennaku bantu mmwe lwaki munoonyeza content ku baana b'abendi omwana ono butaconcentratinga mubiri kuwummula teri muntu gwe baali balongooseza nakkirizibwa kuddamu kwogera bw'atyo bulagajjavu maama Asiya wabadde luddawa bano bonna nga bayingira muwaadi omwana ali awo yekyusa bw'alaba ono bw'ayogera n'ono bw'abuuza ono ajja ddi omuntu yenna ng'ali mu mbeera eyo bamukkiriza kuwummula talina kulaba muntu mulala yenna paka ng'avudde mu mbeera eyo naye n'owakasimu n'ajja mwebale kukwata bu vidiyo munaatera okubujjayo bonna bwe mwakutte mwebale naye mmwe abaaviiriddeko omwana ono okufa kubanga operation yabadde successful naye obutaconcentratinga nadda mu biwundu ali mu ddwaliro yeesika kulaba ono yeesika kwogera n'ono anti munoonya content bwe mutuweereza ebividiyo muli babi nnyo bantu mmwe Asiya wummula mirembe naye obulagajjavu n'abanoonya content buli omu n'akiseesinga waadi omwana mwali omukazi mwali buli omu n'ajja omulwadde mwali buli gwalaba ayogera buli gwalaba ajjukira memories ezo n'atandika okusika omukka ng'ate olubuto baakalulongoosa omulwadde awummulako ddi ne mumanya nti ono mulwadde yeetaaga kuwummula yeetaaga mu mubiri kukkakkana gusobole okuwona ono bamulongooseza kyenda tumanya ddi nti tetumutunuzaamu kamera tumanya ddi nti ono omuntu mulwadde tukoma wano tumanya ddi nti ebintu eby'omulwadde biba byakyama mbuuza mmwe babbuloga n'abanoonya kontenti mwassa omwana bamulongooseza bulungi naye obutamukkiriza kuwummula n'olaba omuntu ali mu mbeera mbi bamulongooseza kyenda era n'omuteekamu kamera ku bwongo bwe yamanyira nti bwe mumuteekamu kamera alina okwogera akakamu kak'omukka naye era we muli too sad.